tulekereko ate eruyi olwa Kalulu 221 tubadde bikyali awo mu district ye Mityana bana Democratic Party ne balonda abagenda okukulemberamu ekibinja ekinawenjeza bannakibiina Kalulu mu mwaka ogujja. Richard Kyambadde yalondeddwa okukulira akakiiko kano ng'agenda kubanga amyukibwa omwami Ssebunya James. Mu ngeri y'emu ne bannakibiina kya NRM mu district ye Sironko batudde basobole okulaba nga bamalawo okulumagana okubadde wakati bwabwe. Ab'ekibiina ky'NRM district Sironko batudde bamalawo enkana ezirudde nga zibaleetedde okwetemamu. Sulaiman Lumaloma Fabi ssente w'ekibiina mu district eno yayisa abonna abaagala okwebwa kkaadi y'ekibiina kino baleme kuttunka mu kifo kyekimu. Papasi y'emitingi eno yakugaata Solonko saya kwawulamu mu NRM ya pate. Babadde bakyali mu kutiisa ne wabaawo omu ku beesembi afukamidde ne yeegayirira abantu bambi bamulonde. Abaloozi ate bazze mu kulaga biki bye baagala beesimbyewo babawe omuli enkumbi, ensigo ez'okusimba, amakubo, amasomero awamu n'ebirala. Okugaranga baatire burangisi iyo shibeshese bahuwaho natalanga tsimba kwefe balosi kulimire na ni bino bindi nga baatire burangisi yabahuyete ikikulu cyene lugudo nga mutawuni kanzo zimbi nabyo kwerako kitu kirangiwa madwaliro kakuli kufuna mali sida subira banywese party movement ive ku line ate ireke kugwa dawe kubanga mzee yali butangiza baka kwamira hasi kubenga kufuna movement yonyene paka hasi paka mungazi mwene. Ssentebe wa district Sironko Herbert Mulekwa ategeeza nti si kyabwenkanya kuwa mukulembeze ekisanja kimu kubanga bingi biba tebinaggwa. Yengera kubakolera bantu basule Sironko senti nga wa kusala omwana olindikumpusa ingumu ekabi ahandana ne muntu wese wata kuleta chairman umutawo wika soti yesa amata taringa kwiga biri mu jesiro kukutanga bulayi mutu wetu nayo nawo kundiyenze sabi zesiro kutabotana. Wabaka Kose ayagala okukiikirira Budadiri West mu Parliament ono ayagala okujja omubaka Nathan Nandalama Fabi ategeeza nti kya buntu bulamu awanguddwa okukkiriza. So bantu banyenga bakalira oba tulina kusabira obulayi kawa yesu wambisira moyo mubida food campaign muntu zibatukoyo kubanga yo bagala service so kunyoma kubanga ndi mu mbeera gye ndi muntu siri ndi mwana muto wadde nesimbyewe n'abantu abakulu ndi mukyala mukulu ntegeera ensonga ate nsobola ozinyonyola mu bantu. Ate baba Democratic Party Mityana nga bakulembeddwa mu Kalyange Expirito balowooza bagenda okulemberamu okwenjoza bannakibiina kino obululu. Richard Kyambadde yalondeddwa okulembera olukiiko luno nga wakumyukibwa Ssebunya James baweze nga bye bagenda okuweereza n'amazima awamu n'obwenkanya. Abavubuka bamu baagadde okubatabula bye babayingizaamu ebya People Power era bavuddewo balojja nga bye bategeeza nti balina eddembe okulaga obuwagizi bwabwe. Sijja kubasaba kalulu naye njagala kubasaba buki buwagizi gye muli yonna njagala mubeere basaale. Kyambadde oye! Kyambadde oye! Bikuŋŋaanyizibwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television.